Zaako okulaba nti ebintu ebiyingira eggwanga ebiguzibwa abakozesa mu ggwanga bituukagana n'omutindo. Kati tuli wano okusobola okunnyonnyola ababikoleramu oba ababitunda n'ababiyingiza okubabuulira kye balina okuba nga baleeta mu ggwanga okuguza bannansi. Kati emiganyulo eginaava mu standard eno giri nti omuntu agenda okusobola okufuna value for money, nti kyasasulidde kyafunye. N'ekirala tugenda okulekeraawo okukozesa ebintu ebifulumya omukka ogw'obulabe nga butadooba, nti omuntu bw'agula kalanteni omwana ava ku ssomero asobola okukola omwaka w'ekiro nga takoseddwa olw'okusomo okuva mu kantu kali oba okukozesa ettaala erinaasobola okutta amaaso. Kati nga bu solar lanterns, bu solar plug and play systems, obwo obutonotono bw'osanga mu katale eyo bw'okozesa ebiseera ebisinga okwasa okufuna ekitangaala ng'obudde bumaze okuziba bye tusinze okutunuulira, naye nga mulimu ne systems endala ezisobola okukozesebwa okucharginga amasimu oba n'okuba ne TV yo ne radio yo. Kakasiteebaga system tesukka ku watts 35. Requirements ezirimu mulimu okuba nti omuntu alina okwogera amazima ku kyatunda, nti bw'oba otunda system ya watts 10 otugamba nti zeezo, totugamba ziri watts 2 ng'otuguziza watts 10. Olina okuba nga ebiwandiiko ebikwatagana nekyotunda obiwa omuguzi n'ebirala ebiringa ebyo. Kakati olinako ku bulabe bwagambye? Obulabe businga okubeera ku battery, nti battery efa mangu, kati ate bw'efa abantu abasinga olumala nga agisuula mu mukasasiro egenda okumaliriza ng'eri mu mazzi ge tunywa oba mu ttaka mwe tulimira ebintu byaffe ne tubirya ne tufuna obuzibu n'obulwadde nga kookolo n'ebirala ebiringa bwetyo. Okusookera ddala mu nsi muno bw'ofuna ekintu kyonna kyonna ekitali ku mutindo n'okikozesa kikukosa, wetufunira endwadde abamu mumanyiza kansa. Naye bw'oba nga tolina product nga eri ku mutindo, tufuniramu endwadde, abantu baffe bafuniramu endwadde. Nezi solar panels ogenda kugula ekintu ng'olowooza ky'ogula kyekyo ekiri ku mutindo, naye sente zo ne zifiira bwereere. So tulina counterfeit products nnyingi nnyo mu kibuga, era UNBS at least etaddewo enkola kulaba nti ekwatagana ne security agencies, law enforcement officers ez'enjawulo, kulaba nti abantu bano tubanoonya era tujja basanga. Of course beekweka bagezigezi, beekweka mu bikubo, beekweka eyo mu min price eyo, they are all over in the city. Naye tujja bafuna. Obugaya bubaddewo ko, badde UNBS egezezaako okola ogwayo, kabulamuko, waliwo ekibulamu, era tulowooza nti at least meeting ng'eno era nga bwe badde enkola yaabwe basazeewo kusooka kulabula bantu naddala abali mu field eyo eya solar panels, ne babayita babalage nti kati ze zino standards zitwagala. Kati gavumenti ogwayo atiste egukoze ekyegumaze. Kati enkya bwe bakwata omuntu tulyoke tulaba oli anaagamba nti ate munkwatira ki? So really nkubiriza bannakampala bonna okwegendereza products ze bagula. Mujja kugula ebintu birwaza abaana bammwe awaka, birwaze bakitammwe. Faayo nnyo okulaba ekintu ky'ogula kiriko stamp ya UNBS. Faayo nnyo okwegendereza stamp eyo eriko yentuufu esaanidde okubeerako. Abantu baffe bagezigezi, naye mmwe ba consumer at the end of the day mwabafuna obuzibu. So n'olw'ensonga eyo
njagala beebaza aba Bureau of Standards okulaba nti bataddewo meeting eno okulabula abantu abali mu field eno eya particularly solar panels nti yeno standard gye tuseetinze bwe tukusanga ng'ovudde ku eno tujja kukwata omutindo gwennyini kubanga process yennyini yateekamu ba stakeholders abantu bonna bekikwatako ne basobola okuwa ebirowoozo byabwe ate bwe baamala ne biryoka bigenda mu minisita oba minisita w'ebyobusuubuzi kati bobeera ng'ate ne gazeeti bakiteekayo mu gazeeti naye ne gazeeti tikina ebbanga likyali abasuubuzi basobola okugenda ne beekubira enduulu ne bagamba bannange ebbanga limu ekintu kino kirimu akawaayiro kano akajja okunkosa bwe kati abantu obudde buba weebuli okusobola okwekubira enduulu n'osobola okugamba nti bwe kiba kinakosa era ne babeerawo ekikyusibwa singa kiba kyetaagisa okukyusa kati kiba kitegeeza nti abantu baweereddwa obudde obumala n'ekyokubiri workshops ezifaanana bwe ziti tutegeezeddwa nti zaabaddeko ne mu bitundu ebirala ebya Uganda ekireraliikiriza nti abantu bano era batono otunuulira abantu 200 mu workshop eno abalala babayimiriza temujja kiba kitegeeza nti waliwo abatategedde kigenda mu maaso wano so UNBS ekola amaanyi ne bekikwatako abalala ba stakeholders ebintu bino bimanyibwe n'abatazze wano mu workshop twesange nti ate situjja kukuba miranga nga wayisa akaseera nga batandisa okubiteekesa mu nkola abantu basobola okubeera nga babimanya kiki ekibeetaagisa namutindo ngukebera ntya era bwe banaaba bagenze nga bafulumya okugenda okubitikka basobole okubeera nga batukagana n'omutindo ekyewuunyisa nti ate ffe babadde nga abatugamba nti sola yemu ku bintu ebibadde birina okukola pivom naye kati pivo oba babadde bamukola batya kati nakyo tujja kimanyira wano mu lukiiko naye nga ga amazima ekintu kino kati abadiiringa mu sola byanguwe mangu basome ekintu ekyo kubanga bw'obeera ng'omulimu gulimu kyetaagisa okugumanya ebigukwatako oleme kufuna surprises nakukuba miranga ng'obudde butuuse nga batandisa okubakwata bo banaabakwata tebajja kudukira mu kasiita batandika okugamba mbakanaye kasiita ebintu byaffe babikutte mujje mutuyambe naye twagala bajje bawulize ate ne UNBS eyongere ebifaananako bwe biti emisomo ebifaananako bwe biti abantu basobole okumanya ki byokebererako omutindo gwa sola era embeera ntandise okuleeta ebintu mu Uganda kibye nnina okwegendereza nneme kuleeta ebinandeetera obuzibu. Mr. Kayondo